Omubaka w'Omukono Municipality Nambooze Bakireke akwatiddwa enkya ya leero okuva mu maka ge ng'ono abamukutte kubaddeko omuduumizi wa poliisi Mukono Afande Seguya Rogers awamu n'avunaanyizibwa kunoonyereza misango Mukono Catherine Tesima ono bamugye waka okumwolekeza poliisi ya Jinja Road. Afande Seguya Rogers mu kwogerako n'abatuuze ategeeza nga omubaka Nambooze Bakireke wagenda okubuulizibwa ku misango ekyali gimu wabula nga wakomezebwawo mu maka ge. Kiba kiteeka security yakuwa kuba musigala mweyongera tumanyi buli omwajja ne intention so mbadde mbadde ku mirimu gyaffe naye nga kyembakakasa kunalewo talina bulabe bwonna kuba mmanyi honalewo wamwe obaka wamwe muyinza okuba muzze nga mwagala kumanya nsonga kyembanyonyoddemu dde ku mirimu gyaffe. Omubaka Nambooze akkiriziddwa okukwata emmotoka ye ng'era ye yeevuze okutuuka ku poliisi ya Jinja Road. Ono amazeeyo akaseera akawerako era mu kwogerako n'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu avumiridde ekikolwa ekikoleddwa poliisi. Naye kati kye baliko ssaawa zino kyo kya bumenyi bw'amateeka ate kibuuzabuuza bali mu kunoonyereza kwabo abasse mu nnaku. Twagala banoonye abantu abatuufu y'ensonga lwaki olaba nti batulugunya abantu abangi bafudde si Abiriga yekka. Twagala ne ripootisi z'abo bonna abattibwa mu ngeri bw'etyo gye basemu Abiriga. Tebabuuzabuuza bannayuganda nti abannayuganda balowooze nti abantu abali ku ludda oluwabula gavumenti bafuuse batemu, abatemu bali mu gavumenti. Omubaka Nambooze ayogedde ku kimukwasiza olwaleero. Of course, I don't know. As a member of parliament, I think I would have been summoned to police, but they chose to come and traumatize not only my family but the whole area. That's up to police. But then, if people are changing this investigation to pursue innocent people to cover so that they can give psychological factor, that's fine. Abamu ku bakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bavuddeyo ne bavumirira ebigambo ebyayogerwa omubaka Nambooze Bakireke oluvannyuma lw'okuttibwa kw'omubaka owa Arua Municipality Ibrahiim Abiriga. Abaka bonna bavumiridde ebigambo ebyayogerwa omubaka Bakireke. Kibi nnyo omuntu okubeera ng'afudde benovaayo n'ogamba kimugwanidde okufa omusajja omusajja wattu abadde innocent nnyo talina kyamaanyi kyakola omusajja ng'oyo muzeeyi very innocent ne mutta in cold blood benovaayo n'okisanyukira ndowooza kuba olinako kintu ky'omanyi era mpagira nnyo poliisi ebeere nga ekwata era nga enoonyereza ku babaka. Naye katulaba ekonomi yaffe tugisamalizaamu abalambuzi tebakyayagala kujja nti bajja kuwambibwa. Abasiga b'ensimbi bagambye nti wano wafiira muloge okukakkananga amalwaliro temuli ddagala nga era ebyobufuzi be bavumirira okukakkananga enguudo tezikoleddwako ng'era ab'ebyobufuzi be bavuma. Jule n'olwekyo tweddemu nga bannayuganda. Ono oluggiddwa ku poliisi ya Jinja Road atwaliddwa ku poliisi e Naggalama. Rosette Namakula Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Olikulo.